Ekitundu ekyokusatu, Yezu asooka okugwa wansi. Tulabe Yezu bw'agenda abebbera mu nguudo za Yerusaalemu nga bamusindiikiriza n'emiggo, eno nga bwe bamusamba, ate nga bw'atiiriikwa omusaayi, amaanyi ne gamuggwaamu n'agwa wansi olw'okuzitowererwa omusaalaba. Ayi Mulokozi waffe, ebibi byaffe bye byakumezza ekigwo. Leero tuyambe mu bulebevu bwaffe tulambike mu kkubo erituusa mu ggulu we tuliwommolera. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanuunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.